Oli musanyufu ne government eno tolya mu government ekuliddemu oluko kubanga ogikoledde akalango ng'ogiranga ebyobulamu bweri mu ale no si kyokka ekyo sebo ndi afe sobola kubulya so kati wombuuze ekyo ekibuuzo yagala nkaabire ku kyeno kubanga nkyekolerera ng'ate mpulirayo mmwe baba bawaddeyo obuwumbi biki kati nabo mpulidde awo nga bagamba eyo ku makya president n'agamba tuweeyo obuwumbi 10 akawumbi kamu kito ne bakateerakerako awo mbagirawo ebyo biruma munnaluweero biruma omuntu omulala gera ekyo kikola naye senga mukyala wa biwuliza nti nno fe twalidde omunyeebwa ng'eri mayende banywa kati nze senga seva akola ebintu bwe bityo mpadde simanyisaako yabali bweziti n'asirika it's fine nga titukubanja ddwaliro liddungi wali nze banzalira Kasangati mu dispensary mu 1970 ng'ezimbiddwa bazungu dispensary chechi kati ye yafuuka health center 4 kati eyo yandibadde Kasangati hospital n'omanya abantu baakira na biki bonna mbakwatiddeeyo sibina kyembeetaaza mulago ati federation yafunye bilioni 5 kiki kyebongerako bategeka ebibulu byabwe ne balanga radio ne zibasolooza ne bayita abantu ne basolooza abantu nekikusala like any other business kwato obuwumbi 10 buteekeremu amalwaliro ebulemeezi abebulemeezi obage nti meka yamwe nabasuubiza mugirabye obuwumbi 10 bukola oluguudo oluva zero paka ekikyusa lwetukubanja emyaka gyonna so kati tombuuza ebyo obusungu bujja abantu bebanyiza eri wansi ku ground bw'oyogerako nga bala akasajjako si kafe nze saagala munneesooke nga muganya okukola ekisinga okuba ekirungi omukulu Mayende alina obulumi ku mutima abasinga mulabye obulango buli ku TV buli ku radio naona avo kingamba mbu yampulidde asebo Mayende nga akunga bannayuganda balonde president Yoweri Kaguta Museveni bulango obwe nyinyini bwe bamusasula which I believe they paid bakumpa tana kusasula sente tebanampa mukalango kalanga ensonga ezimu zaawa lwaki alina okulonda president Museveni mulimu ebyobulamu ebitebenkedde obulungi naye ate mbyobulamu Mayende byabadde alanga mwemuli omwana we bwe twogerera bamusazeeko omukono abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa Olira bali maloko bwalo oligani kale bangambanga ndi ebi. Bangambanga munnange abaga alya n'ogaana. Kozesa ekintu oboyi sente ze zife. Ona abera bezi na mululu. Muzayi tokutanga bintu Muzayi Mayende. Fe tubirabyeko. We bakuwera n'ogaana. Ng'otangaala. Maaso wali eri gwoga ndi senga. Kubanga era abantu balina bagambira nti yalya. Kati gwe ne weega ndino. Kale senga nalya ddala nekitegereka kati nze wezijjira ndya. Twaliiko ebyo. Era nze nsemba kasuku. Bino byonna bamwogerako nti yalidde akasente. Kasuku yali akusitalya ku ssente. Anti bye bamwogerako biba bituufu oba si bituufu. Kasuku talyanga ssente. Ate siggwe ye. Mutya gwe sigwe mutya. Shalom. Olunaku olumu bagenda kutuusa abantu okukusala omukono. Nze waliwo omuntu yali awakanira mukulu wange nga bamututte ku mbuga ku gwa bulogo. Ng'aga nti ekika kyammwe. Kwoyo bansala. Si mulogo. Olukiiko lunene kano katono we tuli. Nibaga nti kale byonna tumaze obiwule kuva mu bantu. Ye kawawaabirwa agamba ki? Naga nti nga njogera amazima ge giri nga sikisizza namu. N'asirika mu buli omu naga ekyo kyenyi kyokola buli omu n'akikola. Sitaani yanke mane nkikola. Kyokka oliwo omukono ne bamuga teekawo. Onyumya lugero. Kasukuta teyalya ssente. Kati tobigenda nnyo bireke. Ate yalya ekyo kyo kyegamba. Fena tuzunga ekiro. Teyalya ssente.
Sagala abantu babenya kifaananyi ekyo mu mutwe. Yali asendinga yali interviewinga President Museveni. Ne bamuwa miliyoni emu yokka nga ze baba namawulire bonna ne ba TikToker. Ze sente zokka ze yafuna abate yali sente. Njagala kuseka ne. Toseka nedda yali abali sente. Baba transport refund ne mukyaba bamuwa miliyoni. Ne bane ya mutyaba yaki? Yagenda okukwata interview. Yakwata? Yakwata ne bahakinga TikTok account ye. Abaki? Aba NRM. Tonna TikTok ya mutyaba amneka nkulage bro ne bwanga nkebera. Ate bennyini bakoledde. TikTok ya mutyaba aji hackinga ka Pax mutyaba. Sakwano olaba bwensinga okusaachinga ko. Ojjukira omusajja. Wane new post. Olaba abaliko. Allah. So account ya mutyaba aji hackinga ya Pax mutyaba. Omusajja bambi n'okufa yafa. Amuyitanga tamale mirundi senior yagandi. Abantu abo bakola okola nabo naye babi. Babi. Mutyaba ye bamuhackinga account ye bambi eya TikTok. Kati be baliko. Ne bagitwala. Nenga welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba kaswe kigambo it is happening mina oliku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatana tagwa subscribinga akadeka seko mpola mpala that you get notified each and every time that we upload. Eya kanja bogusose akafunye simu smartphone yakava mu kome yakava eruzira nze Shalom Haddad Kawesi gwe mukana ko lero. Lero naku nganya kuzomwezi ziri 11 12 lero Monday tuline Muzeyi Mayende quick reporter ita Mayende mwerere Muzeyi tokisako nabo bakira tuline envi sibuli balina envi nti aba Muzeyi abaze abalemedde mu kantu tulina Muzeyi Mayende kigambo kya Luswahili gendo kinonye kumisa Google ekitegeeza nti omuntu atakyesobola nze sinafuuka Muzeyi Mayende okyesobola otayina mwembavu z'omu kisenge gova okumpeeka nganzija onyamwe embavu z'omu kisenge mama tukalakateka ebyempaka oyina wosobola Kevin ayaguddewo enfo. Odoludda ulinzira oludda. Kevin aguddewo gundi. Yaguddewo enfo. Kevin aguddewo gundi ebisulo. Ate angambye kino Kevin. Masavu. Kevin angambye kino. Mwenna abange. Tuli ku 70%. Abala batandika kwa 100 okwamba. Meka zinsenga musente meka. Anti fe yatuga emitwalo 7 fefe abakantu. Kampitewoko kasuku Kevin aguddewo ebisulo. Abalala kuliko shootingira A and B ngo shootingira interview. Sebo none oba mulinga n'omupiira olaba byonna byoyagala olaba. Yagala kushootingira n'abagenyi bange we shootingira. Shootingira mu rumu munda. Kati njagala fune rumu denizire. Mayende ochasobola okuba ekyenda. Njagala ne Sirisamu kati. Bagala Sirisamu? Bannange. Nkagala yoko. Ndudde okukakola kuva embale. Kamiliyoni ndio yakola ekivulu kya Jose Kamiliyoni. Nga manja gundi Kamiliyoni ndio yakola ekivulu kya Ndawusi. Siddanga. Nda tugende mpola Mayende. Oyagalayo Sirisamu. Oyina abakyale waka. Kati omukyala bawulira ekintu ekyo ng'okyogedde mu kamera mbwagalayo Sirisamu muli abawulira. Kibuzo ky'obuuza kigambe ekira nti olinayo ki? Abakyale wa? Ewaka. Nze siri waabwe be bali ewange. Bw'awulira nga kimukoseza kimunyigiriza waddemba nze sisiba wakeera tekulina kikomera. Buli awulira nga wamutamye enjogera bubi nkola bubi neeyisa bubi ajjukira ewaabwe tewavangawo. Mayende ogenda buli omuntu akabira adda akujjanja ng'ofudde. Asinze ssebo. Abakazi obayisizza bubi. Ekimbeeza ku mukutu guno nenzija ne kuyo ne kuzza ku yakasuku nengenda ku yagundi nzimba baziisi. Nansi bagenda okujjanja ba. In fact abafamily yange ne mukanisa sibaagala. Olina omukyala kano kanjagalayo Sirisamu. Olina omukyala ewaka. For research. Nokukakasa nti nkyasobola. Ongambye sisobola. Nenkugamba tugende. Kati Mayende okuze. China mwembavu bavugwe. Wanzala mwaka kigwa nkuzizza. Bannange. Kulaba nikitange tomanyi mwaka gwe wanzalira mu nkuzo otya. Okula nze nkweteeka munenga nkuze. Mwabanda bamukulaba kwange nda Muzeeyi okuze. Kale. Nera banga tuyanyigira mu nsonga za kwega tezo. Nawe kati omwana yakasabirwa ekifo ku kindagate ne okusoma wakulaba akuyita Muzeeyi. Naye omukyala n'abali akabagenda okujjanja bango olwadde toyenza gamba twagala ka Sirisamu. Lwaki banzijanja bange eddwaliro weeriri basawo. Oba tokimanyi nti waliwo ne kampani nga ze zireeta abajjanjabi. Kati Muzeeyi Mayende Sirisamu oba ogenda kukolayo ki? Ekolerwamu ki? Kati nga gwali abakazi babiri nga gwe musajja. Oyagala bya myaka gye okukoza ku kinyoobwa ne ku kanyama. Mu luwombo ne ku kyennyanja ekya kinyoobwa. Kati mwagala Sirisamu mwagala ya bakulu banno abali myaka nga 7 tosiri wala sibera kuba sewandwa ddate sibera kuba lukekema oyagala buto ba mugongo gunzita oyagala musayi muto
ng'ekyo bwe kityo kati kisekretale kya kisekretale kya personal assistant kya honorable nzidde okunywa tojja kisobola ekyo kati abaana abeera babagumita abajja kuuba owunge kala ndiwulira tompita nga mmwe abatanywa kafulasika abatatambulamu ntogoba ku njazi fulasika kyeki tomanyi na kafulasika oli mu nsi ki mama mukyaba fulasika okimanyi fulasika kyeki tomanyi kafulasika kyeki kabuuza babali okwo fulasika kyeki beeka kacyayi ono kyayi wa bulijjo kacyayi bakatambuza kaba mu flask era flask egula emigeja ono owenjaga nze soogera naawe nze siragambako nti oweebi enjaga yamba amanyi g'ekisajja kakadagala sika ebyo byoyogera ggwe bakatunda waako ka fulasika nze simanyi naye mwekali mu kibuga omwo baana bakanywa kanaye muzayi ku myaka gy'olina mayende okyanywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nze sinywera ekyo era sinywangako mu bimaanyi ga kisajja bulamu bwange mubiri gwange ngukanika gwonna naawe owulire okyagala okuba nga owangaala mu kisaawe kaakati kankubulye kino ogenda kumisa gugo omubuuze bakugamba after age 50 abasajja bwe badiramu okuba nga bwe baali balina okuba mu buvubuka 5 okweyongerayo oyongera libido eyongera okulinnya n'otandika okwetaaga abantu abo nnyo okusinga lwali luli wabula weebuulira bwebuulirizi n'ogamba nanti age 50 mba nkusuubira okuba kati muli mu nsonga za ggwanga politics 50 baba bakyali policies sekudda mu loogi policies bazikolerawa okwewumuza obulungi n'osobola okulowooza si guest house ne loogi mwe mbyonoonye nti bya sex bakugamba naddala kati fe abawandiisi ba movies ab'ebitabo funa privacy nga teri birala bikutataaganya owandiike ofuna hotel n'ofuna guest house n'ofuna loogi naye kayinza okuba nga akaana akakuleeterawo kacyayi kino kiri nga kakusanyusizza era nakyo bakikugamba refresh your brains nasoma comment emu mwana aga nebaza katonda taata wange yafa musayi mayende naawe naye andi era n'omwana yali mupumbavu kubanga kitaawe toyinza musalirawo byayagala kukola esiggwe ye nze nnyina ne kyeŋŋamba abaana bange do not introduce yourself ku bantu abala nti ndi kitaawo gwe olumwa kubanga nze saagala oyanjule nti oli mwana wange nze sina kyenkufunako mwe mufunamu okugamba nti ndi w'amayende kyovalamu abantu babaga naye ate gwe nze ne bwenjoga nti oyo mwana wange teri afa nayo. But you sit back and reflect on what you say out on here. Mbimanyi kuba mbyogedde emyaka kati 25 natandika ku Dembe FM mu mwaka gwa 2005 kati 20 guno tuyingidde gwa 2006 ate ye brand gyenzimbye waliwo kyotomanyi mu bulamu bwo kiyige njagala okiyige obanga n'abantu bo family yo lowooza ku kibe bakoledde ogenda kwezuula nga basinga kuyamba kuwali nnyalyo aba family. Yes, olowooze ku kikakyo ngakyo ogenda kwesanga kyakuyamba kulaga nti ova mu Central Region Buganda. Bene olowooze ku Buganda yo ogenda kwezuula nga yakuyamba kusengeka mu buntu bulamu. Then umale werowoozeeko nga ggwe weeyambye otya ggwe anti abantu babuuza ku myaka 5 abatya nga bali talina nnyumba niwe bange ennyumba eva mu byenjogedde nimugirabawo eno temunonoozayo gyenkolera kubanga yana abakola tipi bamanyi zikola mmanju ne bakyazikola singa tubatunira tuga nti okusinza ku tipi gyokola ne gyegenda okola yaki tebajja kukola n'abakola ebyo byennyini bi toilet sitters bye tutuulako bakimanyi begenda mu bubi ne bakyabikola then katoyinza kunonooza gyenkolere yo vaayo ndabirawo wondabidde by the way I'm a very humble man ne mu kanisa nsoma ebitundu mpoze kanisa yesawo mu kanisa nsoma ebitundu wagala zifirisamu andi boga bagamba we batya be kanisa munange oli wampeta sijja gye waseera kati kati lwaki tusata oli mu katuliki mu kristaayo mwangirikani mwangirikani nsoma ebitundu anti wulira Yesu tajirirangako bakola bulungi kyekimu era ekintu kye banenyono NRM ndife aba NRM ate muzayitatuwa agulirira abebweru temuba bapumbaavu. Yesu tajirirangako ate bantu bakola bulungi yajira bali ku sitani bakola bubi nakati bwokuze Yesu anafiirira emirundi emeka nze tanfiirira ndeke ampiteko kwa kati emyaka gyo gye gino banga gisumika gye gibuulira evvanjiri obufumbo munywere mu bufumbo musumika ne ku Saturday nasumisa kuba okuze mukama naatera okuyita ate era nze bwe mansumika nkugamba bye walaba ku online bireke gye wabirabira kati laba jjajja ali wano ku mukolo nenanya ekimanyi timanyi n'okulanya ye gwe omanyinamu
Okulanya. Ye weddira. Nze nyeddira nti ndi muzzukulu wa Katongole Mulama Buddu. Abente mweno manche babayita. Aboogera byabwe. Majira ku luki? Kuluma ate olwegali y'omukka. Anze ndi Muganda neddira nti. Twaliza muri. Ebyo mwogera sibimanyi. Omanche bakwogereko babadde mu kolokoni. Nti ate nabo kati batandise okwesibangana. Abaki? Abanyarwanda. Netuga yi. We nategeredde. Ani munyarwanda. Nenkwongera obudde. Nagenze okulanga ne ku mukolo gw'abavandimwe otuuse konza. Tompayiriza bannange. Mwamutsiga obukyayi mu bantu. Sinnagendako mukolo gw'abavandimwe. Naye wagulabye ku mukuti. Nze siri muvandimwe ndi musajja Muganda neddira nti nze Kaweesi. Kaweesa. Kaweesi. Muzzukulu wa Katongole Mulama Buddu. Ambadde nga leeta. Esiga ova musiga ki? Esiga. Oba muli enkoto. Ebyo sirimanyi. Bireke tolanya. Nenga akabbiro ngaali. Kyekyo nkimanyi. Era byombi bw'obitunuulira enzija gye byajjamu. Enne ngaali y'amaanyi eri ku national flag. Ogiraba? Sooka okubiriza abantu bagende balonde ku Lwokuna Muzeeyi Malende. Nze basewo ne bannyabo mbakubiriza mwenna mwenyigire mu kikolwa kyokka kye muvunaanyizibwako ku ggwanga lino. Ebiraba byonna muwulira nti administration simanyi batya simanyi executive ebyo si byammwe. Mmwe kyokka Katonda kye yabakwasa kiri ekya kuyimirira na kaadayo n'omutwe gwo n'omukono gwo n'ogukozesa bulungi ng'oga nti mpulira ngono yajja okunkolera obuvunaanyizibwa buno. Gwe n'omukwasa obuvunaanyizibwa bwagenda abukola ebiddako Katonda waffe yamanya bw'anaabikola. Era nze ekintu ekyo nkikoze okuva mu 1996 sikivangako. Kati ngenda kuweza omulundi ogwa 96 gumu 2001 ebiri 2006 2011 2016 2021 kati ntuse ne kuguno emyaka amekaago gino mbana akalonda emirundi 7 gyonna siyosa naye nasanyukako emabega egiddako mbadde sisanyuka naye bakuluno nasanyuka. Waliwo essuubi munze ndyewa naye simanyi Katonda wange yansinga okukola atya okumanya. Yes, naye nga mbagamba genda okikole. Ekisooka toyina bw'otugamba nti nze baatutereddeko gwe bataagala naye nga teweenyigiddemu. Anti gwe bawadde omukisa bateekeko gwe batakola ki gw'otakola ki gw'otayagala kuba teweenyigiddemu. So please mugende mukeereeyo nnyo kubanga saa 10 babiggwa. Nali nkumyeko kalulu nze gw'olaba. Yes. Wakuma kakalulu 96 nakuuma ng'okuumira anyise mwogerere. Ogwasookera ddala nakuumira Sevo. Jukira ndi mwana wansiko nva Bulemeezi ate kitange yali chairman wa UPM. Oli Muganda? Yes sir. Ate gwe Mayende. Twabeera bagwere. Bateekeddwa kuba basaami abagisu oba ate oba otya Omuganda? Bijja ku maaso awo oli bompadde obudde ndi kuwaate olwo nalwo bwe ndubeera. Kati mu 96 twali tukyalina nnyo essanyu lya Sevo. Naddala ffe abaali bavudde naye Bulemeezi. Twamuwa. Niwankubadde era twali tulagiddwa nti bana ate tulina omwana waffe Omuganda ne yabbibwa n'okubbibwa jjuuzi mu Keekinaana naye ne kigenda bwe kityo ne neejjaawo mu 2001 era nasooka ne ngenda ne Sevo wadde besi yali ezze. Kati ne ntandika okugalangatana wali mu maaso nga nfunye obusungu bwange eno navaayo lwa busungu. Ekyo balaba bwe mala kati nga muli obusendezende ngamba balye it's their time babakozeseemu nga tuli aki obudde bulituuka. Ashalom nawe kikuliko nti mwazi fensi. Saagala osige bukyayi mu bantu. Nze sinasiga bukyayi. Abantu bagambye nti waliwo abaalidde. Of course bagamba yakugamba. Nze nkikwogerako kati. Oli kasita gamba nti bagamba. Omanya yennyini akituddemu. Bagamba yakugamba. Ate nze sirinze kumala kunywa mwenge ndyoke neeyogeze nti Shalom Maria. Nkugambye nga nti abantu bagamba. Ntwalya ssente. Which is okay. Kubanga nange sinaziraba bulabi. Ebyaddala sinaziraba buki? Bulabi. Naye siroba kutunulya $1,000,000 nga nyina ekintu kyenjagala kiyamba abaana bange. Mu Uganda, President Museveni. Kitono. Nga kwebaza kyo ku 10. Nga tetwalabye abaana promoter bebivulu buwumbi 10. Kati ate nogaba influencer mmwe ne mutatuuka kawumbi afadhali ku 5. Mbu gegayitingana. Mbaga basa gazunga. Naye tokifaako nange baali bandiisizaako.
obululu bonna bwe nakuuma egyo emirundi gye nkuga gye nakuuma era baali bagani mwe mwalidde mu musajja naye kiki mbadde kugamba mu kyo nti abalonzi batandika okubeera very busy line ne zifuuka enzibu ennyo okuva ku saa 9 paka ku 10 ate nga bagenda kuggalawo saa 9 ano buli muntu abaddusa jje lwe yeerowoozaako nti naye kati kankibe kangende nnonde basooka ne bajja ku makya ennyo ne bakoma mu 5 line zitandika okunanaagiramu kati ate ne bakomawo akawungeezi kati muwalizi wabulizibwa nti nedda ebule daika 15 ziwere saa 10 wa polisi agenda ayimirira emabega wooli asembyeyo abajje mwenna je n'abo bokka abalala baddako tebaddamu kola ki kulonda kujja kati awo ye mulonzi we nkugambya nti weegayalirira keero okikole ng'obudde bukyali zigenda okuyingira mukaaga ngene in fact gwe muggwe neeyo gye muli abangi mwazudde dde omuwanguzi ku polling station yammwe waliko agent wa yeesimbyewo si gumu seebiri naliko wa medical gwa Sozi ne mu constituency assembly mu 1994 nenziramu n'embeera owa Sevo ne tufuna ndizi yellow letters ezo batusubirizaako nti buli agiinako ogenda Iraq. Yellow letters? Nga yaki? Okuuma akalulungo olina okuba ne yellow letter. Ng'etegeeza ki? Nti mugabwe nnyo wa Museveni nnyo. Olaba watuuse n'omukuumira akalulu ke. Kati nga mugenda Iraq akola ki? Kuba mmundu. Iraq twali tugenda kuuma. Mu bifo eby'enjawulo ebyali bigabanyiziddwa. Ne bannoganda mwagadde sente mutya. Ovaana ogenda Iraq ewali zibbomu. Abaana baagenda. Abagenda abalumizibwa abali abalamu gye balina mukwano gwa Mamita Robert Kata alina amagye ga America. Oluvannyuma lw'okola Iraq bakwita na kusavinga Iraq ne Afghanistan. Kati ali mu America. Akola ku embassy. Keya wa amagye. Bw'okumaana akalulu. Agent we n'atawangula oba nawangula kiba kitya? Bw'awangula of course oba musanyufu. Teri kisanyusanga kino. Esawa y'okugamba nno bawedde bonna box esembere mwenna musembera nga abali ku mugole nabaleese box ogisimululaawo siru ne zisalwa n'ayiwa katundu baali obululu bakaveera bonna n'abapolisi basembedde buli omu n'abantu bali awo si bali wala meters 2 akatulo baba zikendezeza bafunza ne basemberako wano kati mwenna ne babagamba ba agents muyimirire ku line eno ne babuuza bulungi nnyo Basebo ne bannyabo basooka bino basebo ne bannyabo ekitabo bino ku makyawe twali tutandika byabadde n'obululu 2,000 tukozesezza obululu 18 wasigadde 2,000 ne muga nti sabuwa ne mubala nga 2 ne muwandiika kaakale ekitegeeza muno tusuubira mu 1,800 ejenti wa Mustafa wendi Shalom wendi Kasuku wendi Mayende wendi era abesimbyewo wano betulondere babadde bwe bati nti ye era namwe muli bwe mwendo bwe gutiye naye waliwo ne observers bali nti wa polisi ow'ekibiina gundi gwe kyasindise n'ow'ekibiina gundi biina by'abakristaayo bikiba Islam bikibisindika tiye n'abatuuze abo nti ye kale ngenda kuba nkwata akalulu kamukamu nga benkakwasa agenti w'omuntu oyo kulule gundi kati teriyo kamwenyumanyu wakasinga kujjirako nga basoma wuwo anti gwe bakuwa omwenya n'abantu n'akalulu ne keeyongera ogenda okola hiipu ye eri bweti otandise buno kambulinnyeko bankwase buno kyokka munno ayina 2 mu ngalo nga balanga bati ambuleera baasi be boogera linnya lya muntu teboogera kabonero bemanyi kabonero asoma linnya lya muntu Mayende Yoweri Kaguta gundi senta mugundi n'abalala nno sibajjukira Munyagwa byayogera asibante ate ogenda okulyanga oluvannyuma lw'okwogera gundi n'ayogera yawo Munyagwa omu naye musajja tu ne bamuwa n'afunayo kakwata ogenda okulya abantu nga bagira kanyiza kati kwanga gwe agent wa Munyagwa oba owulira otya omuntu nga gugira guti naye nga okulaba munno alinnye nako bulinnye ng'obululu bungi nnyo ne wabaawo n'omulonzi omuwali aga nedda tabulinnyako tolinnya ku muntu waffe bumbe mbukwate Nibamuga nedda gwe tolina kujja oba polisi abukwate ajja kuwongera muti nedda tolinnya ku mukulembeze waffe tolinnya kale munyige mu nkwawa n'omuzza wano ne bakuwongera ng'obululu bungi naye nga gwe wazze okukuumira akalulu obukutte bwoti ne mu ngalo 2 ne atali kimpoomera bimala bino byonna mugatta ng'abava ku ki nga bwe babasengese mu alphabetical order n'atandika owabwagundi leeta 8 abantu ne muwandiika byo byonna wansi ne biggwa mwenna munootinga ne babuzinga oba oyo ne babulapinga bulungi ne babuzza mu box
agent waddemba okugenda oba okulindako bawandike declaration form ye ne mugenda mama we batuukira kuwo gundi ng'abantu ye mama we batuukira kuwo abantu nga bagata kyenda mwenda 12 paka baga ndi 6 abantu abo beerangirira tebalinda bino byagenda okwoza mbera era polling station eno nekitegeeza nti gundi yakyaji kukumbye be tebabirinda bo abazedda 6 mu ate bawa bali batagala nga weebuli 10 akati awo nga wakuumidde omuntu nga tawanguddewo wano wali obuzibu ngagwe agent onage wakuumidde gwoteeka okuba essimu noga wane wange enkoze nti nogamba mukama wo naye togikuba toba nomubriefinga twegukulumaawo fa wano kigaali genda okulangezze yekenyini yakuba tuli tutyawo si ye alina baateekako ttiimu tuli tutyawo yogera naawe twolesya kankambaddire omwana oyogera 64 kati ne babuuza olusi ziba zeeranye ate ku B 23 yoyo omwana aluwa abadde ku B tukuba takwata naye nga mbuuliza bwe ne bakwanguya n'osobola okudduka ku yoyo 23 naye nga munaga ono yasooka n'okukuba tebanaba namubuuza in fact awo wona abajjuddewo abakubayo mukama wange kyenne yakoze wano si nkukumbye bukukumbi kibadde ono ku consulted gwolwosonga nako ku lupapula 723 twononeddwayo buna bokka waliwo yazaatamidde n'ayonona akalulu kaffe naye honorable ofunye akalulu honorable olinda kulayira nalyoka agamba nti report to the base anti gwe olina okuddayo mugenda okuŋŋaanira declaration form ebakusindikidde ddala nowa pikipiki agitwa gwogenda naye baliko babiri obatuula wakati si kubanga bagikusikako DR form yamaanyi bwe nga wana wona bagikubye ebifaananyi ennaku zino abaana bangu va kubiri ebeda betwalingako mbu n'ogenda naye ozunga bino bye balimu ennaku zino bayinza okugulira oyo omwana oluba ogigira booti ng'oli yatuuse dda akugira bugiza ati kitaaga ngate bamubanjulirako gye mwali mu briefing n'akuba ebifaananyi byonna ye n'asukuma kati ogenda ngeri byatuuse dda wakuba ngamba waliwo ewangula akalulu awo yafuna DR form ya yali akumanga naye walidde ku lanchi amuga honorable ngamba dde simiridde bulungi jangu oli mpaka form kano musiru kokaka yamujja oyina kugenda wa mukama we yakuteeka ku mulimu ennaku zino byonna mukama yali amwadde emitwalo 2 kyokka bano balina obubiri onasokanya mwalanchi ya mitwalo agamba sooka oli ereta akafomu kano sooka oli ebyo tebabikola kati bageza abaana bakusindikira ttiimu byonna ebikuba gwe olina okutuusayo kubanga gwe gwe basindise naye abaana baba batuusizaayo dda amawulire ne basobola okukagatta naye akalulu kawooma nnyo ng'omuntu awangudde mazima bw'atawangula naawe omenyeka nze lumu nkuuma akalulu yali Dr. Kibwikaawe mu ddwaliro e Mulago sajja yafukirira ssente ku lasiti awo akalulu kye kaatukola bakanda okukuba anti yali amanyiri musoga owe waife baba Dr. Kibuka akubira oliku mwakwendi nga naye ndiku naye nga nsobola okukoba bayagira mbu oliku ndiku aye ate kasaawu ya aye tibakitegeeza kaba manze kabalidde kati obanga mbadde polling agent ne bakuba MP wange akalulu manja ssente ebyaddala weebuulirira webuulira nti nonayo ki gwakennyini nasotya nentuuka newaka nga abakazi baawo wonna ku mizigo nali nkyasula ku buzigo obungi nga bonna babadde ku mediso zikaggwa olwandabako balinga oba waliwo yali anningiriza eringa zijandooza n'abaga buli omu nadda akazigo ke bulungi kalyango nensotya nenzija nti mba mpetayo nti ekangene kuli nemba tunulya neneefubitika enju nga n'owange enyini ewaka gwe nagambye nti abasajja yatwadde obusente bwoba ofumbisaamu emmere ali mbakazi bali nemukyalawo kyalonda bosi yali nabali babibya abakazi babibana ajjukira baali bakuba obulango ku radio nti ekirowoozo kyo kyoba okozesa tolagirwa muntu yenna kyakkola naye kati omukyala wakumba akalulu nga nsula naye lwato simufulumya gundi yabafulumya omwami bamuyita yali wali waketi Farao erinnya limbuuseemu kawempe awo kwesimbawo kokkakoko okukyabaddewo kwakalulu kaba chairman
mu makage omukyala n'abaana 9 tebamulonda. Omukyala n'abaana 9 tebamulonda. Yali naliwo wali wakati Farao n'ayimira ku line n'omuntu omwe yamusonyiwalira omuntu of course omuntu awadde erinnya lyo abayina kusimbamu. Naye nga line yole weso omusota ne gukomawo ne gumuyita ne maaso ne guddayo. Ate mukyala nga yaluddawo. Nga taliiko. Ataba. Era bamala okugamba nti ndowooza bana emulaba ekiri wano ndowooza yalina mukyala kanangire majority. Yagenda okulanga mukazi we n'abaana bali mu yooli. Soka kujeni. Oluva soka kujeni. Yabagoba tabali tiyaddamu kuba nabo n'amakana agatunda n'avaawo awo. Oba ali abafuga bubi. Era kye baagamba kati kwagwe mayende gwe byokola ebyo. N'omala wesimba bakazi obakowadda. Sisobola kwesimbawo nze. Toswadde ofuna akalwadde akamukyala. Sina kyembyagaze. Tunyinza gamba omukyala akumidde emyaka 3 mbwagala ka Filisam. Sikuye. Nanti kubalala abati bakimuyisa bubi. Waliwo omusajja ebintu byolina okufa ku nsingo obikozeeko. Kibi nnyo okwegomba ekintu n'ofa nga tokikozeeko nga tolina obusobozi obukikola. Wali omusajja yagomba Filisam. Kati nze nsobola okugenda ku Kevina n'onsasulira ruumu gwe kennyini 10 n'ogiwaayo n'ensula ku gutano gwa mukaaga ku mukaaga. Kasuku n'ansasulira abo abawala ababiri. Nga sitaddeemu zange ate ne ku makya Zubeda najja nampa ezinzijawo kunzizeeka. Kaakati lwaki mbasikakola ng'obusobozi obwo mbulina. Yes. Naawe okyegunza wanene kuba wakava mukolokone omukazi yakubeereddewo. Nedda mukwano nze segomba Filisam. Naye kale era otagalayo n'omu. Nedda mukwano. Edda nali nyimuza ka narokoka. Ebyo nabikolanga dda ne kati. Twogera lwakuba tuli ku mukutu oba. Si kamera edda nabikolanga ne kati kyaswa bikola. Sibyegana. Okuze. Kozi nze mbyo ne kati nafuna omukazi kati. I settled down. Osayisa family ya mukazi? No, nasettolinga munnange. Natugamba yende Filisam ojja kutukira mugundi muzannyo. Ati bintu byenjagala. Lwaki nfa nenva ku nsi nga nfudde bya justing olufo lw'abantu ababulijjo era bwe bafa. Olina okufaayo ku kintu ekyenjawulo oba celebrity. Tewalaba gundi President Obasanjo. Yafaaki. President wa Nigeria yafa ka Filisam. Yafa ka Filisam. Bwino wo mujjawa. Abacha, in fact Abacha. Yafa ka Filisam. Abawala biri kugenda ku mukudugo kwebiri abawala babiri be bali mu room ye. Bakiteekawo nti America bali bapanze. Weyambulira okyo omwana y'emyaka 23. Sente tezidda kwebyo naawe. Muzzukulu. Ebyo bikyalimu abatannafuna sente kati mwebuuza. Kati omweyambulira. Omwalo oyo nga tannajja asooka n'agamba banteereko. N'osindika ekintu kyabadde talabangako. Eki. Ku ssimu ye nga tekugendako $350. N'abaako kaddame kakubira ebifaananyi n'agati bano batadde wano obugoye bw'obulabako. N'omubuuza nti nno obubuuzizza bwonna bwammeka. Togambye akamwala bwonna bwammeka. N'agamba kankuwa omukazi oli n'akudiza ka message nti 15 n'ogiteeka ku ssimu y'omukazi oli ye n'avaawo n'engoye n'agenda nazo. Kati bwe bwatuuka mu lumu akubuuza nti lwaki oli mukadde ng'ebyetaago bye yabifunye. Mwe bwavu bwe batawaanya bwe boogeza. Toyina sente, toyina ttaka nti onoogamba basale yiika nze ne kampani eyagalemu. Kati gobo ino kiraba nga kya muwendo nnyo kiswaza. Osobola otunde ttaka osanyusa omukazi. Yes. Bannange. Naawe okiwulidde? Jjajjaffe Kibuko Mumbaale yatunda butunzi mukwano n'awaayo ebyama. Nakati tubonaabona. Kibuko Mumbaale yani? Where were you when we are studying history? Anze mune sasoma ebyo. Kibuko Mumbaale ye yawaayo ensene omusajja yalwaniranga mu kire waggulu. N'afuna omukazi omunyolo n'ajja n'amussa mukwano n'amuga negwe mukwano. Okola otya okufumita abanyola amafumu bw'otyo n'obusaale bw'obakuba? Naga ndi nze mbeera mu kire omwo mwemba kubira. Nina amaanyi gampe. Ezo story. Genda osome gyebiri genda wali embaale mu empigi. Nati ezo story. Si bya ddala. Ekikulu kizibu kyo kiri eki okukkiriza ko kutono. Omusogo akoba oti emanayo nfunda. Bannange. Okumanya ko kuki kufunda. Give yourself time. Abazungu bajja ne bagenda embaale wali balambula ekibuka we yali gogamba story. Byaliwe ebyaddala. Era okuva Buganda ne kabanyolo batandiko jikuba. Kubanga Kibuka bamala ne bakuba obusaale mu kiremwe yali n'ava amatukamu n'agwa wansi n'afa. Kati kitegeeza abalwanyi bano abadde wansi ku ground balina kuddukayo. Ebyo tewabimanyako nabyo. Kati kyenkuga nti ebimegga abasajja bonna abalwanyi ne King Solomon ekyamumegga baali bakazi. Derira. Ne Nebukaduneza. Yali anyo. Kati nze ato ngambe ki? Onyo ali omukambwe. Bahitira. Hitira Yesu wa bakazi. Onyo abaye Samsoni. Derira amusalako enviiri. Manyi go gava wanaga. Nze zine enviiri oziraba. Ge manyi.
omukazi n'azimwa ate akyaliwo. Bw'osobola otunda ettaka ogende mu loogi weesanyuse. Kati ate abaana bano b'ozadde. Nze ndi ku bya kitange. Abaana baba babuyigirize. Basasulire basuke mu masomero gonna ge beetaaga baveeyo n'obugagga bwabwe obw'obuyigirize bagende bakole ebyabwe. Mugende ku Biva Organic ayemenga awo opposite Masengere mu Mukasa Road. Ofune eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Omusajja akozesa ku masturbation tewangala mu kisaawe. Ensonga nnafu nammwe abakyala bannabukola abalumizibwa mu mugongo abalina infections recurring. Mama mulwadde tata mulwadde kwa ku namba eno n'agamba atajja n'ensonga ate namba eno ndi mutwe 0752602427. Enamba eno nibyo kubanga mbu njagala nnyo kubanga nnanga kubanga ebatunda bikola ate byesigika. Beba Biva Organic genda awo obenga bakweddagala gwe atawangala mu kisaawe akozesa ku masturbation Uganda egenda kulonda naye genda olonde obenga mu Uganda nga tugende tukakulwa omukaaga mu Uganda empya nga waliwo akantu akoyogedde mu Uganda empya abantu bagenda ne bagamba natukawa katufuna Uganda mbweyo temuligirabako naye nze ndaba president bwagenda ekkololo okulayira abamupya agamba nti no guno omulundi guno omupya gwemba kwatamu kitegeeza ne wabayo oli azeeko naye ngera ona abamupya ayando edda president Museveni katana kyakola nga bali kulonda akyusa erinnya kubaako n'erinnya eppya naye tayali sio erinnya Museveni buno tipo hawulu ayamulese kandi gati gamba lwaki erinnya eppya president Museveni gamulese gaggwayo yeekoze buli kintu ne yeemalayo yeemalayo ku luno waliwo akantu kamwe ke mwogera mu abalanga ebintu ebyo nti abakyala mujje tubafunze n'abaami mujje tubagezze kati kye bagezza kiyingirawo ate wafunze bafunze akali moderate kale ate kye bagezza so ekyo si mayendeze embozi nazivaako nabivaamu kati ngenda kwesimbawo wabula ke wagenzako mu college of understanding yo teredde mu bintu ate wakyalya mukomera nali siteekedwa kukyalira kubanga bwe wali osibwa n'ebyakutwazayo saabiriimu ng'obitandika nalina kukulindira wano we twesanga nze nakumanyira wano ku kantu kati wagenda eruzira ng'ekikututeeyo kalebule nali sinza kgenda mu kalebule gwe saalimu nina kukulindira kantu omusajja omuyanga nti obanga omuntu n'omugambo omulimira bw'oti mu maaso egenda mu maaso naye kiki naye olw'okukola n'omuntu atali empathetic atasobola atega buli mulala ky'abayitamu n'agenda nisaasirasaasira buli kaseera n'akomawa mu maka gali nga mwalaba n'ebizibu mugali nga mwalaba n'ebizibu n'akomawa naye nga walaba n'ebizibu okusaasira nakulumirirwa naye nagamba nti abasobodde okujjaka bajje ku mwoyo naliyo naye mu buntu nagamba nedda olunaku olwaleero wali ojjakka abanga ondabye tutandikiddeyo naye emboozi etuleese si mboozi ya ssanyu omukulu Mayenda alina obulumi ku mutima abasinga mulabye obulango buli ku TV buli ku radio naavo kingamba mbu yampulidde asebo Mayende nga akunga bannayuganda balonde President Yoweri Kaguta Museveni bulango obwo nyinyini bwe bamusasula which I believe they paid bakumpa tana kusasula sente tebanampa mu kalango kalanga ensonga ezimu zaawa lwaki alina okulonda President Museveni mulimu ebyobulamu ebitebenkedde obulungi naye ate mbyobulamu Mayende yabadde alanga mwemuli omwana we bwe twogerera bamusazeeko omukono ng'ezimu ku nsonga ebyobulamu gye bagenda mu malwaliro nga teri byetaagisa kutaasa mukono kugutaasa butagusala gwa mwana mukulu Mayende bino bitandika bikyateka through oli otya sooka oteekwa update omwana ali atya oli otya onyigirizibwamu era olumwanga omuzadde ffenna bwe tuzaala abaana oyagala obalabe nga bakula nga gwe wakula nga bayita mu bimu bye basobodde okuyitamu nawe byosobodde okuyitamu naye kusingira ddala oyagala nnyo bayite mu byoyiseemu nga nange bwe mbadde omulamu nkaddi wanzu uno nkyaweza amannyo tegakyawera 32 kati gali 2 gaavwamu naye si mu bubi gaavaamu lwa bulwadde sinti bulemu neneeraba nga omutwe gukyategera mikono gikyawera amagulu bwe mba njagala era nnyumirwa okulaga nti oyo ye mutabani wange ng'awera ng'era ayitibwa omuntu nga tagambibwa nti alondera mbaabulemu kinyiga bw'okiwuliza nti kituuseewo naye oddayo emabega noga bizze bitya omwana oyo yafuna akabenje
akusomeza ali awo 27 November yali akolera mu katale bwayise nga basomba bintu batwala bintu mu maka g'abantu ag'enjawulo manya ku midaala gy'abantu abasuubuzi ag'enjawulo ne mu maka g'abamu munne mukozi munne yalina obujja nga bwe babiŋŋamba ku nkola y'emirimu gyabwe bwe yamusala n'akamba akoogi ke baakamala okuwagala omwo wano bwe wati intention tetumanyi yali ezze kusala nsingo kuba ono yali atunudde eno yali ava eno yali ajja kusala nsingo yali ajja kuba ono yakola bw'ati mu kugira ati n'asala wano n'asala omusu ogw'amaanyi oguli main guno omunene ogugenda eno ne bamutaasaawo bamuddusiza mu ddwaliro n'oli yali addusaawo bamugobye baakolamu kamobbu awo akatono ne bamusekula gye bayita emiggo gy'akatale nyera ne bamubatasaako ne bamutwala ku poliisi nono yagenda ku poliisi omulwadde ne bamuddusa emulago n'abeerayo ka Desemba konna yavaayo ku 23 za Desemba naye nga mu kuvaayo baagezaako okulwana naye mu bulumi ne mu kutoba ne mu kugezaako ne mu kwefaako benjogera okwefaako buli muntu ali ku simu ku mukutu guno okumanyi bakubuuza gwoba wazze naye n'omwogera wabanga lonkalu era n'oyitireyo mu kujjanjaba wabanga wavudde kasawo era n'oyitireyo mu kujjanjaba so challenges zibaddemu oli ku poliisi twagendayo mutuufu nga naye yakubiddwa nnyo ngera nabo basaba omuntu waabwe ajjanjabwe ntukkiriza bamuwe poliisi bondi ajjanjabwe yayisibwa bubi nabo bennyini bagamba nti n'omutwe tegunaterera bulungi nino waffe yayisibwa bubi kyetwalabanga ekiri mayina nti bajja kutunga bazeewo baatutwalira obudde emisuwa gino okugigatta kati kisooke tulinde soke niwafuuka ekizibu niwaagala okutana nga enkola erissiro n'ebikozesebwa obutabaawo tugenda mpola mpola nga batungawo bakoze bati genda mu theater lero nedda tasobola theater lero musaya ina mutono tugufune waliwo na kino nekyanyiza mmwe bantu mmwe mugenda ntubasanga ku makubo nga mugamba gaba wano omusaayi oyambe kuba nawe olala liyambibwa newe ntuuka okulaga omuntu nti kakaadi kano nalinga bye ku musaayi nanga ati wagugaba wano genda gye wagugaba bagukuwa oguleete era nga ebyanganyo nagabanga omusaayi so kati nakivuddeko ekyo buli luvannyuma lwa myezi ng'esatu nalwe twagenda mu ddwaliro nga nina kaadi y'omusaayi egaba ne bagamba tebikola bityo siriddamu gaba musaayi Allah nsaasi nange nakita kyonna kirayira kubanga omuntu bw'atuuka okuga nti genda gye wagugaba bagukuwa oguleete nze nagabanga omusaayi naye twali tugwetaaga ng'ate gwe olina kugugula nga nze tunaggula buguza ate musaayi ate nga ffe twagaba ffe ogw'obwereere kati siriddamu gaba musaayi ekyo naye guno katiza gwakuna nga nkyogera mu kamera nange nakita siriddamu gaba musaayi kyonna kivuddeko kaakati ntugulagula omusaayi awo kipano zaawerera ddala 6 gwe nibaga kati asobola okugenda mu theater tuka mu theater nga ebintu byongere kugira kati jukira okuba eno main baali bagisaze eno nga watandise okufa tugenda okuwunzika nga zino engalo 3 zisaliddwako bitundu era twakkiriza ntuga tetukyalina kyakkola kabazisa engalo bazisalako zino nga zivunda okuva eno zikomawo eno zino 3 ne zisooka ne zisalwako ate basala eno lwaki avunda eno anti omusuwa oguli mmejja gutwala eno omusaayi n'ebyetaago byonna tegukyakola wafudde naye ngeno yo wakya functioninga naye nga tewakyasobola kusupportinga eri then tuba tuli awo ne batugamba mugende nga 23 mujja kubanga mukomawo kula 26 lwennyini adde bwe bityo mpola mpola nga mudda tulabe twagenza okola kyongera kuvunda kati bamulongoosa mutwala mu theater yes yagendayo mirundi 2 ogwasooka balabe batunga eno basooka mirundi 3 2 gya kutunga eno gumu gwa kusalako wano ngalo then nituddayo bagenza okwongera okisumulula nga tuvudde mu Christmas nga kati ate na zino ziri affected ne bagamba pamu yonna egenda kubanga evunda ate kati tufune kansa okwambuka eno so kino nekikola netusalawo kiveeko naye namubuuza tukole ki bali abafamily eri bajja ne batukabirira twogera nga abazadde n'abazadde omulenzi yalina akapikyawo ne bakataatu katunde tusobole okujjamu esente era mwavaamu akakadde ne katuyambako ku ddwaliro wadde naffe tuteekako ng'obiraba bwe biri basaba kusonyiibwa nga mwe muli wongera kuwera wasi akati ntuuka ku Friday yawedde ne bamuteeka ku lisiti y'abaana bagenda mu theater yaba wa mwenda ne bamupima nga mbutuufu atidde
ku mutima gwe tibasobola nibaga nedda mugende paka ku Monday which is leero gensembyeyo kufuna nti tuli ku list ati balidde kyaggulo wadde okulya ekintu nekimu tuli ku list yayingira mu theater wakati wa 6 ne 7 ate bebudde bwendi wano kati so ndi wakuddamu kulya dda naye namubuuzizza owulira otya ggwe bakijjeko kubanga yeetegeerera ali mu 23 nangamba it's fine bwe kiba kigenda tukose eno nange ne ngamba kale nga bwasazeewo nange nsazeewo naye otunula emulagaawo awannanzisizza akalango nti President Museveni akoze ku byobulamu ayinza okuba nga bebatula mu nkiiko babikola kera ndaba ne NMS eraga nti neddagala kati ku luno lituyiseeko tugenda naddyocha naye nza okutuuka awo ne weewuunya obaddala bituukawo waliwo bye bakolako ebiri mayina ne bakuwa naye gula kino gula kiri mungi emulago gula kino gula kiri mungi naye ate balina embadi yaabwe nti ne woba ogenze simanyi makooti mbiki tosobola bafuna kuba tolina recording nga akugamba gula kiri tolina wansi wawandiise nti gula kiri yakuwandikira bino tubifune tukole kati yajja kuganze nalaba babireese saamanya we byava so obivaako ebimu n'obireka ne n'ogamba where are we heading omwana oyo oyinza n'okusabayo omuntu ku sene naga nti gwe yatugambye nti ebyobulamu biri biti ate otugamba kireero awo basinga okunnuma nakakasabako abantu babiri ssente nga baŋŋamba gwe nannyini kalango kempulidde wano ku radio gundi oba ku TV gundi ate otusaba otya ssente nga mu byabatereredde era birungi binyiiza biruma omwana did you prepare the boy mentor that he's going to lose his arm si bivunanyizibwa abafu balina abasawo bakansalas n'omu mudwaliro bangi n'abapastors bangi bababeerako ne bababuulirira era nange nayogerako ne mugamba nti togenda kusooka nina n'akafaananyi ke nalabako omujaasi mu America yali akomyewo makaage nga yaleka mwana we muto bwava mu Afghanistan nga omukono kitundu ye kye yakola yagweka guno omukono emabega era bakulaga wali kaddole ng'obwongo bw'omwana bugamba wakwatiddwayo ekimuli kyange waliyo kiddole kyange waliyo na kino naye ng'ale yakwese mukono omwana aleme ggulaga so kati ne mugamba olaba kati nga kano yali eri nakkiriza kuba gwali gujja kufa naye bwe yatuuke waka kyamukosaamu naye tekitegeeza nti si muntu era akyasobola okweweereza kubanga gwalina okukozesa gukyakola kujjako guno naye guno gwalina okukozesa gukyakola so nze kikyeŋŋamba mu kyo nti services ze boogerako mazima zituuke ku bantu ababeera omu ne balaba ne kubafa era ye yalaba kubafa babiri ng'abadde anyumya nabo nanga mwana muzeeyi abantu bafa wano ne mugaasi buli agenda mu ddwaliro nti afa abalala bafa abalala bawona babeerawo era oli mubagenda okubeerawo naye lwakuba ogenda kufuna ku mannya g'erinnya eddala kati ogenda kuyitibwa omusanga ekakono wanted or not ekyo kigenda okusinga okukutawanya mu bulamu bwo naye ojja kigumira kubanga bajja kubuuza obuuza gundi kakono era oli mujja n'okubamu awo akakuvuma naye obulamu buli kasaba buli omu Katonda balina bwe yabutegeka obulala obuddako obulaba naye kati bagenda gusalesaleza basala batyo omukono ate mu theater ffe tuyingirayo bakomawo nga bamaze kusibawo mukiraba mu kuwona maama yakkaanyiza yiya mulinako kati gwagala okuzaako firisaamu omukazi abeereddewo omwana gwe wazaala alaani agge nti njizizza ku ye nze ssanyu lyange lineetuusaako nga nze terimukwatako naye abasajja ate mwe abakazi ngaawo wotoyogeddeyo nkunyumiza sitole y'omukazi omu otya ate nga yajja n'omwana nga namujja na nnyina ng'ate wano azaddewo abaana 3 naye okimanyi nti no yakwata ekyapa ye n'omwana n'omujja na nnyina ne bakikyusa era kiri mu mannya g'ono ng'ate wano waliwo 3 kati abo abakazi bangu ogwo omusango n'akaguvaamu kati ng'omukulembeze mu kika n'akaguvaamu juice before Christmas era omwana tumugamba weekakasa bulungi tomanye ewammwe nti mmanyiyo era weekakasa bulungi teweddira kino nti ye era weekakasa bulungi teyagula bino kitawe waawa ne wookulidde woosomedde nti ye gundi ye nga toli mwana we nti ye lwaki kiri mu mannya go naaga nze nalagirwa maama ntumuga okkiriza okuwandiika kati nti ebiwandiiko bya maama bya kiboofu era biddeyo mu baganda bange nti tewali bawandiika ensayininge ng'alaga nti yali avugibwa mukazi era n'amuga oli kisiru nnyo naye nkupangira ofune kyokka n'osuula kati gw'omanyi kati bo bee bangu so byonna bibaayo mu ngeri zonna kikyokya ŋŋamba nve wano ng'onakuwadde nnyo okusinga nze olabika oli so emotional eka nti imagine omuvubuka myaka 23 bakusazeeko omukono
life can't be the same. Boda bezitemyeko ne motoka mu accidents ate bosi bantu. Kyenkugamba ekyo nti otusooka ne kimubulya ntogenda kuboomu ate tekigenda kusemba ku ggwe. Ate kyaliwo ekityo nze waliwo ekintu kye ŋŋamba gundi oyo yakiyimbako Abdulmulasi nti kyali ku plan nti kyaliwo ekyo nti ku 23 bw'aliba yabaye tasobola kibuuka. Ekyo kye mmugumya nakyo. Naye ate era nekyagenda okuba ku 26 ne 27 nga bamuyita Kakono era nakyo takimanyi naye wali kiba mulwalisanyuka. General Patsi wamulabako? Yani. General Patsi Semakula Kakono yafa n'okufa kati. General Patsi yasinga okututumuka ennyo mu kutunda spare wa Japan wane Uganda. Manye ebizimbe byalina mu Uganda muno. Manye emizikiti gye yasiibulula ng'ate Kakono. Era nga ne kukimuyita Kakono takifaako. Era gamba nze Haji Semakula Kakono. Naye nga mu kuvuga emmotoka tovuga naye ng'ate ggwe oyina ebiri. Najitula namuka emmotoka ye. Sipiidi gyavuga nga togiyinza. N'obugumu bwe yalina n'obuvumu. N'essente ze yafuna. N'ebyeyaleka akoledde abaana be. So kikyendegeza mu kyo nti byonna tubimuteekateeka tumulaga nti kino kiraddewo naye ate waliwo ekijja oba oliawo ekisingako. Lwa kati yaŋŋambye ekintu kye ngenda okugamba nti munfunire omulimu gwe ngenda okukola nga gutuula wamu. Kati gino takyagisobola kuba olina okukwata eno ettooke n'okwata ebirala. Wetaaga enteeka olina ky'omutegekedde. Mmwe mugenda okiteekateeka ate nze binkwatako. Mmwe abagenda mu Uganda empya. N'okulonda agenda kulonda. Era namuge kukola ky'oyagala. Njagala abenga ku Lwokusatu bamusiibudde asobole okugenda okulonda akole ky'ayagala. Tannaawona sooka muleke awummule. Ate basawo baba mugambye genda. Kati gwe yagala yeesibe mu ddwaliro ng'atasobola okutambula n'agenda n'alonda. Kati otidde oyo. Wali bwayise genda waliwo omusajja avuga taxi omutwe gwe gwayingiramu ekinnya bwe guti. Wano. Mmotoka ya taxi yamukuba ekigo ne guyingiramu naye akyavuga taxi. Ate naye amumanyi era namugambye tunuulira abo bonna. Era nabo be bamukuba asiba namwo ne bamugumya. Abo bwasi wali omuvubuka Kasiru yawasa omukazi ayogera naye baloodi balina hardware n'okusinga mu abalamu aboogera. Naye nga be bamuzaala nga Kasiru bazadde be beeraliikira. Alina hardware naye tayogera nga nze nange musinga okwogera. Anti naye ate tumusinza ssente. Kale alina ssente naye ayogere. Maama olw'okuba alina hardware atukineko alina hardware naye Kasiru nze nsobola okwogera. Sebo you're stigmatizing you. No, I'm not. I'm not, but this is the fact. Era ayogera muli muwongo bwe n'awandiikawo nti balesesemi nti tuleera 3. Era akimanyi Shalom ayogera kyemmanya ndaba. Kazi Kasiru aba awulira. Abamu babati. Ne buli kimba kiraba ne bakitegeera. Kigala yatawulira. Kigala damu yatawulira. Nze soogera naawe aba minisitule ya health bajja kugamba wayogedde bubi ku bantu abaliko obulemu. Natusomesa bantu. Kigala yatawulira. Kigala is the one who's deaf. Yewamatu. Deaf. Then Kasiru bagano yafuna obulemu ku matu. Yafuna obulemu ku matu. Then Kasiru yafuna obulemu ku lulimi. Ku lulimi yatayogera. Waliyo n'oyo gwogenda awo. Ani? Gwolaga ng'ogyeko obugalu bino. Omuzibe. Omuzibe yafuna obulemu mu kulaba mu maaso. Waliwo n'omulala ate era waliwo wakava yafuna obulemu ku bwongo. Zwawunga. Soga naawe nze. So bungi kati ngera bweriyo n'abalina obulemu ku bitundu by'omugaso b'obaddoga bagende babbiva. Nga tebitambula bulungi. Munyinako kyali wange. Ninde nkole ki konzo oliwa. Nga takuba kyenda. Ndi ndi mware nakati. Kyana kito kirungi konze. Biganye. Konze nzijembi male. Ye mayende. Hatoli mukachaliwo. Andi biganye ato omwala yalya sente zafu. Biba naye. Towulyanga ku kigambo kye bayita. Bane mulonde ku lwokuna tutuse gwanga. Towulyanga ku kigambo kye bayita dangerous substitute. Wali nakubira simu. Ojja muliro omukazi. Nibaga nti kati onyango kayingide Uganda tejja kukuteebwa. Nawe n'ogenda. Ate biganye. Kati tubbibwe sente zafu mwala aziri agende. Share bus asangibwa awo Sonde Mukono. Musomi wa Ddwanga wala bakalanga awo. Tutandika mwaka na bizibu. Bingi ebisomooza naali ofunako omuntu asobola okwegerako maaso ga Allah naye nga bitambula bulungi. Wa ku namba y'essimu eno 0782 36 75 99 oba 0752 74 35 83. Share bus
asangibwa Wasonde mweze ka WhatsApp munyonye byoyitamu obufumbo business amaka yonna jabba kutereza bulungi Kyabaso oyo mumanyiko family ye mwava then naggalamawo mbasiramu abangi ennagamalo mukatuliki wajja abasiramu bawambawo bakatuliki bali eri after police station n'okuddawo wonna mu Lutengo kuba ewaliyo ne mukulu wange naye Sheikh Abbas family yabwe ngimanyi bulungi bw'awanyika emikono n'asaba Allah taata we yali musomi wa Qur'ani nja kutwalawo in fact ne mu Uganda muno mulimu bendabyewo nina omuntu eyansangawo mu bannayuganda wano yatya n'aganzijidde ki naye ng'ate nze bwe mba ŋŋenzewo byange tebimukwatako naye weetambulirako laba nno gw'obadde omanyi nti n'akantu nandikatuddeko nga ndi mwerere nandibadde nkyali mu midiya gino gyona emyaka nga ndi mutwe mu kalugutyo oba kasuku yandibadde atutumuse bwatyo nga kasuku yetambulirako nze simanyi naye nkirowolereza munze abantu ekiro si bantu naawe Katonda God ate nkugambye no musomi wa Qur'ani yani ya Allah kati ate kiki nkugambya wekibi nze sinakwogerako ku kigambo ssabo era neewe tewali wadde akasisira maka ga nyumba kabaani n'obyogera ate n'obyekolera ina ekintu kyeyankolera nze waliwo embwe yali nepanseko naye yajja nensindika ne ku mutwe betindega naye kasajja gwe ko nange olumanga nemba n'otunula ne ku waggulu boti ne wennyinyimbwa Muzeyi Mayende nga natero wunzika kubikutuuseeko byonna byolabye oli musanyufu ne gavumenti eno towulira mu gavumenti ekuliddemu oluko kubanga ogikoledde akalango ng'ogiranga ebyobulamu bwerimu ale no si kyokka ekyo sebo ndi weebulemeezi kyekisooka Luwero Triangle nenyongerako kitange yali chairman wa UPM Uganda Patriotic Movement mu 1980 mu gombolola gye bayita Busukuma sub county mu district gye bayita Mpigi batta chairman wa UPC Mwami George n'abaana be musanvu ne mukyala we ne senga w'abaana nga chairman wa UPC gwe basse chairman wa UPM asobola okusigala ku kyalo ng'ate by then Museveni yali amaze okuyingira ensiko ne tupyata tuyingira bwayise bwe yalina amakaawo ne Rugoba kyonna ekyagwa ku nju yaffe sobola kukubulya so kati wombuuze ekyo ekibuuzo yagala nkaabire ku sheeno kubanga nkyekolerera ng'ate mpulirayo mmwe baba bawaddeyo obuwumbi biki kati nabo mpuliddeawo nga bagamba eyo ku makya President n'agamba tuweeyo obuwumbi 10 akawumbi kamu kitono ne bakateekerako awo mbagirawo ebyo biruma munnaluweero biruma omuntu omulala nze singa bwe bawa abantu abo sente basirika olaba kati nga oli bwe wanjokya kirabu zange saazoogerako nawe tewazoogera ekyo kikola naye senga mukyala wa biwuliza nti nno ffe twalidde omunyeebwa ng'eri Mayende banywa kati nze senga seva akola ebintu bwe bityo mpadde simanyi saako yabali bweziti n'asirika it's fine nga tetukubanja ddwaliro liddungi wali nze banzalira Kasanga ati mu dispensary mu 1970 ngezimbiddwa abazungu dispensary church sikimbe kati yafuuka health center 4 kati yandibadde Kasanga ti hospital n'omanya abantu bakira na biki bonna mbakwatiddeeyo sibina kyembeetaaza mulago obuwumbi 10 bugikola hospital tiwali kijukwesa babwadde ba promoter abayimbi bafunye billion 5 what are they doing for what federation yafunye billion 5 kiche bongerako bategeke bibulu byabwe ne balanga radio nizibasolooza ne bayita abantu ne basolooza abantu nekikusala like any other business kwato buumbi 10 butekere mweddo amalwalire ebulemeezi abebulemezo bagenti meka ya mweje nabasuubiza mugirabye obuumbi 10 bukola oluguudo oluvezero be paka ekikyusa lutukubanje emyaka gyonna so katombuuze ebyo busungu bujja abantu yebanyize eri wansi ku ground boyogerako nga bala akasajjako sikafe nze saagala munneesooke nga muganya okukola ekisinga okuba ekirungi nze neesooka nga okoze singo eddwaliro ly'Ezirobwe okuva balwanira mu lutalo Obote we wali barracks yennyini y'abamagye twabayitanga aba green nakati bwirali bwe likyali mu kagombola naakedda ku mulembe gw'edda ogw'abakabaka I've never been to Luwero so kati baatekawo block imwe gye bayongerawo naye kati bwe wandibadde kati bintu bye bibaluma ebyo nanti ate gwe alangira President Museveni obulanga obukyazannya nkola mu media sebo if they pay me aikulanga ne kati obudde buno bulabe tuliko Bobby n'aleeta akalunaga mwana Mayende kuba yayimbanga nga ajja ku Dembe FM nga mulaba mukyazaawo mu studio najja nga mwana Mayende kwata zino sente onkolera akalango onkola because ze nkola mbyakulanga nebo ngambo mukyaza kusyo mukyazaako kubanga bino byenkolamu obo ntegedde
mbasi muwagire nze bino byenkolamu. Did the government pay you? Kalanga kwa kola. Akalango bangamba zijja. Neza ali nyanfudu ate nga n'enfudu eriko obulemu. Already ebadde esooba naye kati bwe balina amagulu 3 eneetuuka nti. Tortoise. Eri disabled. Ebyo ebintu ebiruma abantu ne bagamba nti omuntu bw'avaayo n'agamba siwagire n'alemu bamuyita mangu oyo ne bamuwa naye ffe tufiira omwo n'agasaati gabe n'obutisati ne tuwambala. Nze nsanga abantu bakawungezi nga bava ku lukiiko bali mu tisati ne bagamba bana abasajja kyokka n'omutwalo gwaffe gwe baatugaye tebaagutuwadde. So why do you promise ky'otoobawe ng'ate bakwambalidde ebikutunda? Beta n'otobagamba ekyo n'obagamba naye nedda temulabaye kasanga tuteekewo kino kanjogende kabaka batuwe ku ssaza tuteekewo kino kibayambire ate kibayambe ebyaddala. Abantu ekibakosa service kufa wansi ate nze ekinnuma bye bantu abeyogeza kana akagamba President Museveni mulungi wabula abakola nabo bagambye tamontalinga wansi kulaba kiriyo. Uba bukola nabo babi then kuyita kubali abaana kaliwa akasinga okuluma bana bagamba President Museveni si mubi. President Museveni si mubi wabula abakola nabo then baba akola nabo babi nga fena kye tugamba kwata abo opposition ndibo no bakoleko naawe ku luno we nenye ababo bano bakoleko naawe tukitegedde era manyi mulimu abamu nga bali mu tiimu Joshua alitegeera luvannyuma lwa Yesu kukomawo gukwata bukwasi be bagamba abalungi ate nze senga nali byabukulembeze nandigambye bene neyo manyi munjogeredde nnyo mujje tukoleko ffenna nga juze wa Kenya we yaswaza boodinga bawunzi kate kibalidde lidde nti mwatugamba nga kemuli kwata mu government kati buyo mukozeeko nabo mutuyambye ki baswaze boto naye gwe bikasa tuyagala kukola nabo ate nga ate omalo balumirize ncha mujja mu Goma sekiro ne mufuna ssente ebyo nabo bituluma abantu kati gwe nyo bulumbu nga gwe muzeyi mayende kati nze ngo weruwero byo binnuma ekisooka mukulu kuluno ubona obozeeko fula luwero waffe meka nga bwe wagamba naye bwana abakole bimuleke bano bana amufula afuka acha meka nga mukyalunda n'embizi ya kigamba kirifaana namu naye mbusi tewagenda kuyitibwa meka anye mpiwe luwero nga bangi sebo ono ewammwe specifically kati ewange gyendise ekitoleko yaja Dr. Muyingwe ate Miyingo kuluno n'atuyamba teyadda bali bagamu akalina abantu bamwetondera mbuki tusonyiwe kubanga twawono yomu ku musajja alina omutima omulungi anaye yegisakulu yagamba bw'oba towe President Museveni kalutompa n'abantu ne bagamba tuwadde oli naawe tukulese kuluno n'abagamba sina kyembeetaaza naye abaana bamwe bonna abasoma mu masomero gonna ge nateerawo basaries buli omu agimaleko sina kyembanyegera abaana basoma twasomanga esseetaawo Dr. Muyingo ng'aleeta abaana okuva eruweero nga bakubuse embiri ne beegatta eno yabaleetanga esseeta kuva ogwo omutima gwe yagusigaza aleeta abaana abagezi naye tekitegeeza nti tebakola kitundu kyewaffe kukyuka kubanga Luwero Triangle ekubanja nnyo gwe wejjusa okubanga akubidde President Museveni akalango sejjusa namu wadde akatono kubanga era namu abanjagala ennyo era ab'ebibiina byammwe gundi bye muntuuma nga nze sinaba nabagandi wa kibiina kyammwe temulina kye mwali mundeeteddeka okutuuka nga mmaze kubaako kye mbakolera mu nsasule bwe waba baga nti Mayende nga juzi bwe nakusindikira emiliyoni yange kale nedda guno omwana bwe tumala omusalako omukono baagala bujjanjabi munsindikire sente ku 0744 27 2711 bw'omala ku sente zo wansi ng'oteekako message nze ow'ekibiina gundi bw'oba tosobola kukinterako then tombuuza we nnoonya sente nze mmanyi oba muloogi oba mutoyi oba wa naye teriiyo kino nkibabulira teriiyo naawe oyogerera wano teriyo asobola kuleetera nsimbi n'azigamba nti ziizino nkolera kino n'otalanga gwe wulira abe bonna tebaabukoze obulango abo omanyi gwalanga eri ku kalango abe mukibi senkaaga embaziro omanyi gwalanga ni buli omu bamusasudde akola ekyo nange era kati so Mustafa abatwasamira basama empola mukola ssente kuba muli mu media owa media tuba neutral batugamba kuba neutral ku mutima gwo omanyi kyojja okukola ngera kati gwe munnaffe bwakiraze edda munnange ni ate ako nkawulidde omwogezi w'Electoral Commission yagamba temukazunziza ku polling station akati bendera tagati akyatudde bato nagambye ebintu byonna bimanyi nti badde bukozesebwa ng'obubonero obulagirira ku lw'ekibiina bendera si yange ya Honorable Flavia Namulindwa temusembeza ombaka addako agomba east nze natidde dde abaana bayinza okweyambaza emijoozi gya Uganda nga bamuga gwe yambula olonde natiddemu simanyi oba kyekinaaba would you recommend your family okulonda government eno eriko ku byoyiseemu nze eka buli omu mugamba kola kyowuli ekikuwa essanyu
naye kimu kyembagaana bw'oba celebrating nga totutijjirako gwe kasooka mawe wakati ogenda okunya buli sanyuka dda mu kisenge kyo kuba ennyimba zekyo ekibiina kyo oba byonna nga bwe mwabitegese digida komeeyo maliriza ebintu byo onye engatto ennungi naye nga ekunyiga wagigula kiro obanga ngazi nkwanjulira bannawe aba Ideal Sneak Care balongoosa engatto bazooza bazitunga resizing batunda sole obugwa ne carpets basangibwa okira kyali Wajjala Road opposite Prampeto Station bakimya engatto okuva ewaka ku office yani bazikomya bakusimu eno 0770 523920 beba Ideal Sneak Care tosuula ngatta yombwe ekwokya yakulekawo bajja gikolako bulungi nnyo ddala nzeyima yenti bandi badde onjokera ku seeti kwennyini ne balaba nti gw'osoosa okujjanjaba omukono nyina omuntu gwe njala kwebaza naye yanga amayende tokikola naye nga nakusiima kyali wange weebale era sente ezatandise yazimpadde naye okulya gavumenti enga tena asezi ga kujjanjaba mwana kali gavumenti ebe kuyamba batovaayo towuliranga ka bakolera gavumenti nga basawo ba gavumenti nga abaana baabwe tebasobola kusoma mu masomero ga gavumenti nga makerere ku bwereere oba wadde abasawo kala tovaayo ati nkugambye nakolayo kalango nga gwe wakoze akabagundi ani akuleetera akalango owange yokira nti tebayogera byamabye agenda kumpa nani confidential teboogera byamabye ajja kumpa naye n'abaana bwe bajja ne banjo kyayo in fact omwana wali emulago mu Filibi mwe ba gavumenti mutwaleyo sente mujjanjaba omwana ali mu Filibi naye waliwo eyayogerayo ku mukutu gwa Kasuku n'aga nti akasajja ka Kasuku bwe bwagira gavumenti ate bwe bukaaba gwani akugenda buli agikolamu ali happy abantu bakolera gavumenti sibile muntu akola mu gavumenti mbu ali happy abantu bali mu gavumenti bali ku mitwalo 3 ne bawulira mwe babayise ne babookya 3 4 5 kati olowooza baba happy bani babadde olukaaga nsa kwogera byama byammwe naye waliwo eyaboogeddeko nti mwambala obukanzu ekiro ne musiba ne hijabu natushimu olukaaga ba influencers bakiboogerako mu mwakukumbye ekyanumanze ekyali kimu Kasuku ye kyali wange nalaba ku mukutu abasajja bagamba nze isaako yaffe giwe mu bumbi 8 n'ababoda basaba ne bamakanika basaba nasimaina abakozi b'engatto ne bano ni Kasuku n'ataga nti ba influencer omukutu gwa basaako yaffe gituyiremu obuwumbi 9 naye nze nkyogedde mukulu saako yaffe giyiweemu bw'oba onoogenda ogende ng'otuwadde sente bw'oba onooyongera okubeerako era tuvenga naffe tulina kye tukufunyemu mu kubeezaawo okwo ebyo si byaluli bya leero nankya ku Lwakubiri awo olyoka ondaba ekkololo nga nange enzunga naye saambala ye olwaleero musule bulungi musibe bulungi mweraba